Era tunoonya omusajja ayinza nesalenzi nakwangira omukazi ayinza omutwala owaddala naye nkubulyayo kimu omala omupangira omusajja omwana waffe agende bulungi afune omuntu omutuufu okulayirira bino ebigambo oyinza bamufunira omusajja okulayirira ebigambo bino bamufunira omusajja nga muli mukigeze mu kifo mu kyalukale omusajja wagenda mu toyita dda ate atya bayinza omusanga alinga ekke lwaki Deja kati mwagala bakusaddaaka sebo Kakalamu akulira kusala yenzi kati okuwulira motoka bulimu eripeni z'akafayizi ge yatula awuya siko okuwulira kwono okulya atya okuwulira kuno oyo muganda wange wa munju oyo ono wa munju naye nga tubanirizaako nnyo ku mukutu gwa Uganda byogere Power Extra saako ne Uncle Bean saako ne Uncle Yisa wafulumye tuli loud and clear kati bayisa bwagajja munafuna olubuto ayitibwe bayita balansi okutumbiika ebyo bagenda okuwandiika biki isa dansi okutumbiika sebo Kakalamu yatuyise muddo lugwe musiba lugenda muwandiikira basidereeta awajjanne obaffe twaluyita weyagadde era sookere wabbiri okwate naawe kwata neno nga sitegedde nti biri mu noti nze nga nakogenda tukuluutya mb'owandiika olugendo lwo gy'ovudde ne Kakalamu ng'omweshinga birthday ennungi mu luzungu gye tugenda okukola ono yajja soma naawe nga tewali kye neesunze mu leeta zino waayo osukere wanzinze bagambe ndi kubangu nina Kakalamu sooka tuyimbire happy birthday dear Kaka happy birthday dear Kaka happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Kaka how old are you bireke wabibireko liyimbira mu kisenge musajja tabaliri wanzaalo na myaka Kakalamu happy birthday ndi mu early 20s Kakalamu bakusala henzi happy birthday bambi n'abantu bawabya naye bayizayo kapoya mwegenda wangaala ejja wangaala ate olwakyo papa otutujja kukulamwa wene biri musalaza ezimu za kajina biri musalaza mutambulanga bambi eri kwonoona sente kansala walavu yammwe w'amaanyi maneja w'omukwano gwe ayo amanyi bulandi bweino kati kambuze watumanga Ayisango nga ngendera nkuwa olwasa ezi oyo abantu bakyogera batya muwabya abantu ne kakati pati liridda wa y'amazaalibwa ejja owayirwa kyonkakanawe walina okubeerawo ebyokulya leero mazaalibwa gundi yabadde alina twali tulina okuddayo ku fayizi ate wano ogundi naye naffe kyabadde ayagala tewali ebyokulya leero mazaalibwa tusakola sho nga tetulya aleke by the way let me tell you tell me what bafani leero mazaalibwa wait simwe musosofu na mazaalibwa after tumale okukola Kakalamu mutwale ku chicken wings no problem why tulete mwizo okulya Uganda byogere ayogedde kati kulume nakubanga tayagala kufumba waka buli muntu yategezere mukyala tayagala kufumba waka wasi yabwe mpazi yatusuubiza tugoba nate gwe okimanyi nti salayizi obukyawajja mu bufumbo yisageze webale mutayisa Yisa akyuse webale mutayisa mwana wa mujja ebikokoko ebisigala ekyeggulu ku makyanga baleeta mu andi kati tire bagamba webale mutayisa mwana wa mujja obubi webale mutayisa mwana wa mujja obubiyisi nedda tumala okukola baneba gule temujja kunya z'amaanyi abantu tugenda kuwa by the way abantu alaba abatulaba ibweru amazima tell you I have in fans of in-law commenting ne bagamba banaye tuba ku TV wet n'abazungu batulabe bati nga batulaba ne bagamba kati beno eri batero ntibajanga YouTube bajanga TV kale balete baganda even tuweza baganda bokka singa tugala Uganda bokka kiki nawo nkaka kiki kale balete cake
tugenda mtu amu soko gamba abantu nti Sabayenza atunda jampa zira Sabayenza atunda Sala buli watugadda watugamba ogenda leta jampa wano bulimba mtulingo bulimba kusunya business soko leke sami soko leke nkujjukize what happened twali mu mmere wali yagala jampa ziwe leero amasoko kwakalanga bbiri Sabayenza alina bijampa birungi njagala okifiiringa abantu obagambe si kivumba ne print musigo ayinza n'okuteerako ebigambo bwoba oyagadde njagala eyange eriko sanekeiza ekifaananyi akitunda okutandikira ku mitwalo 5 okifuna 10 mitwalo 10 t-shirt z'etaano ekyamaanyi African print muzigo njagala kyafaananyi kyange ebifaananyi nabyo tujja kutwala wali babyokyeko tujja kuteesa kubanga ekyego kyako kyokye but this is art eno ndikuba na ngalo okakasa sala nogikuba kaneti weri wasibusibu yankukwata kankwata eno wansi uwa yebuba lya jato kati oyinza kute kusaala bwolaba twalo eri gwena obunkenke wano naawe uleta obunkenke kikinawo kwatirira oli tukonfaminga wamma bagati owaaye gwemanye boli babadayo yange nawe ndiko bawandika oyisungu obusiwa ono business ya bukazi wo kala je mujamba gojamba wamugano kola sikwa baleka bakazi wakambo tokola kikina buli okwala kusala nampe bana ngenga yajja mundo lwansonga nayenga mtandika utani mwagala ndiye wamazima we mtagula sala muwakire Men at work. eba kusanga eduka lili ntinda opposite Stanbic Bank men at work oliyewa men at work eduka balita batya Sono atima at 256 256 artist ba artist enamba esimu gigabe zira msavu 550 bali abantu bategeera sente zaabo ate zibamenya bakyodduka omukutu gwaffe towandika lupapula lwange wandikawabbaawo otupapusa n'olugendo wandika ku tukyalowooza bigambo byetugenda kuwandiika 55504 olupapula luba ne sayidi bbiri wandika nga gwe meseji za baside nga ziyitira ku mukumu kawalya keyizi you have received wakusindikira sente enamba y'essimu eri 0755 90 bakulemye eri 0755 90 48 77 0755 90 48 77 babayita ba wandigibalaze bulazi Atmax wandigibalaze 256 basangibwa Ntinda ku Stanbic Bank opposite Stanbic Bank baje mtuguleko mujja t-shirt amasweta ag'omulembe tulina jampa tulina t-shirt n'empale ag'omulembe omukyala wa Kakalamu yagatunda CEO Uganda byogere ayina olukusa olugoba n'oluwandiika Friday olunaku olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala okuba atya mutugoberera wiiki ewedde bini tetwali naye sooka obanyonyola ensala kitowaliiwo abantu bategeere ensonga yo bagitegeere kuba balowooza nti twakulyako buli bankubire esimu bulijjo nga meeya bwakola kyoba okola bankubira essimu ne bangamba meeya waliwo omukolo kali kafaaki luzungu gwe walumpa olulyawo otunatandikisaazo ntandikemu teruggwewo otamanyi tulina bawandiika wamma bankubira essimu ne baŋŋamba bannaye waliwo kino nesindika organizer wange era yandibadde nga RDC wange Muzeeyi Magala ankiikirire because nali ku mirimu gy'eggwanga Uganda byogere nga ngikwasaganya eno n'eri nga waliwo obubbi bw'essente obutambula nga nina osooka obuyimiriza enguzi mu ggwanga Uganda awo soke tubaleke awo tujja bakwatako naye tetewalina buzibu bwonna I don't any problem with anything. I so Friday, I so right. I don't go back. waliwo soundinga clear and alive. Yes. Yeah. But every people, our fan, our watch people, everywhere we go. Everywhere we go,
thank you. We appreciate from another country, continent, South America, North America, Malaysia, Europe, East Africa, South Africa, Africa, Uganda, Kenya, Bulaya. Abalaya bali mu abagundi bali mu abawala abali mu kyondo kya Buwalabu. Middle East, yes. Abali mu Middle East banda abana ba timu Kiyumba, timu Saudi Arabia, timu Mutolos, timu Batolos. Mune shoya abantu batese jibanja era babirawo ne bakugamba nti Friday tukaddi. Bankwira abantu amasimu. Mwenda nabagide Uganda byogere nganze meya. Ababera mu Uganda byogere nganze meya ne mumpa ku kasene namuze gwanga neyanze nnyo neyanzege. Naye gatozogera tibakuwa. Finance. So ne officially no opposition yafuna ku buyambi. Yafuna. Obuyambi bwana ese Tuira office tutwala wamu. Ya kyo yakusula musajja ddalu. Olabo musulano jigaba. Olabo musulano jigaba. Enamba yini. Siye ya business. Era tuba kusoma namba sano ezoganga yeye. Kulekera kumazi jisa akatema. Ero batu bantu tugundi tu. Mugenda uwangala. Nayenga bambi mwe bali twagala bayizawe. So mwe bali firiza kadata kamwe. Mwe bali tutekamu na budde bwamwe. Data chandi baddawo. Feedback ya shede twakola wiki ewedde nga meya yali etya nga toliimu. Feedback yali so alright ekino mwakikwata bulungi nnyo. Naye bangamba Saala wagwa nnyo ku Muzeeyi Magala wamugwangako nnyo ng'oseka. Muzeeyi Magala taata wange. Naye tewandikisiza nnyo olw'okuuma obulamu bw'omuntu omu. Era eyo shoje nasooka okulaba ng'ebigambo by'omuntu omu babala bibale. Kimuddakiika 2 ayogeddemu 4. So science naye tukwebaza. Webale kulya mmere naawe mwebale kutubeererawo. Timo ogenda na bolumu. Ukole na pressure. Mbadde ngenda kakonako nadduka. Mbadde ngenda kakonako kali. Antidote doctor. Wekali. Tekaza mumaliriza sho mudala mwe. Happy birthday. Happy birthday. Thank you my brother. Making 28 today. Tujibuko oba. 28 years. I'm so humbled, I'm so honored. Twitter this. No matter what, I may be even 30 and be 34. Awulira otemye. Kati temyemeka. Kale temyemeka kuja. Netta temyaka olaba no. Owenza kunga antu wali mukulu nga pasa iga kyazanya kano kalya kano tokali. Ina 28. Kati ninemeka. Ekitemitofo gimanyi na. Andi goluza mmeka. Asatu mu nkaaga wese. It's okay. 36 years. Nene da. Yeah, 34 years today. Ekikuwemirembe. Thanks everyone. Eteka kapanda mjaliisa. Tema. Bayizawo keme emyaka 36 years today. Tubiteka mu kale ekikuwemirembe nga ku lunaku lwoki 28. Tewandika 28 Alemba kuloli muzono zetugendo wandika. Alemba bekujja wandikayo 28 years. 28 ekikuwe mirembe owulira mirembe. Yeah. Kale feel comfortable. Next year I will be 28. Feel comfortable. I will stop on 28 forever and ever. Amen. Until I wish I can move to another year. Swala bana baje baba tuli mu kidala bakiwa mulabo kuli wali bataliko swala. Bagusome. Abasomere banyabo omugenzi yazali mu lutalo mwasa. Nedda omwaka oguwedde ogatuka kiseera omwaka oguwedde Museveni atandika okufuga ng'emyaka nedda omwaka oguwedde nalina birthday gye nakuza waliwo omwami yatuwa $2 million Kamalozi wandika 2,700,000 zanga zaki nga ezino $2 buli mwaka yali agubaliranga zali 2 mmekayo abali mutalo 10 kubanga yampa $2,700,000 zali 2 sijjukira neroza zali ancheza babalire mu mwaka wakubalira emyaka mutalo 10 oza kubanga ezo zinakunyuka bazali mmeka sijjukira naye nga gyeri gundi Doni Abud yazituwera mu nyonyo nani nga we nali nabo ne bayibula nabo baliye nabo babawa yaddayo omugaggo yaddayo abeera wa muvubuka ali awo ali kati bali Dubai something
Kakati we mwaka oguwedde. Oyina namba yo. Yo ne lyagala namala. Amuvubuka mutona. Kubanga nze kyemmanyi emyaka gya 2 tuba tubalize sente agulamu poloti. Anti kati ono kati guno gwakola ki? Guno gwakola ki? Jejo. Kati unabota nti omwaka oguwedde bwe kyali. Lero nembera kwa 36. Kiki kye mwagala okuyisa? Anti n'ogwedde osolo balimba. Kati nabalimba. But feel comfortable with 28. Wali wayinza okugula sente ngolaba okongeza emyaka ofuna ate n'okukendeeza. Feel comfortable. By the way, genda ku kino ekyabimu omunana kijja kisoboka. Kati amu 28 years. Uliro kwemirembe. Kasala kasoka tunyonyole ku kyemyaka ekyo. Kasala kiramo tekirimba. Kiramo tekirimba. Ale n'ekirala kiswaza nnyo nga bano batudde mu kidaala. Omwogezi nasooka n'agamba tata wa mafula alina emyaka 38. Era bw'olya omuntu kulu lwaki ompa emyaka emitono nnyo bwe giti. Ngamba obadde ngeza bugeza. Kino katola nti n'ebintu byensi bizibu. Bwe weefuba kola nti owangala kyokka omukazi gw'olina akufaako alabe nti atwala ebintu. Era kati wano yinza atunuulidde emmotoka gwe tomanyi nakumanya. Motoka. Edduuka ly'amasimu. Kakalamu alina edduuka ly'amasimu. Tagambanga. Subhanallah. iPhone. Munage iPhone. Ya Rasulullah. Ya Rabbi. Ya Bikira Maria nyina Katonda yazalibwa mu Rwanda. Upani amoro. Wabantu babi. Njirabye lero ndi kapo kitufuule n'ekyama. Tagama na kuduka lya iPhone. Yakuwa bwina tagama tijajije. Wana yako bini sabo. Ate mupairiza saji mu wako. Yako bini sabo. Tubadde ku kyamyaka sala wonyino. Woje buseri wewe yakebera akubye. Yade delivery ya jumper. Gondi ki? Mbumbu alina emyaka emeka kaka? 28. 28. Mbadde nimeka sazeke me. Yogere ekitu. Sika butono. Emeka kale. Yogere kebiri. Kale 30. Abantu bagamba basi. Nakafuna emyaka emeka? Naye nga amazibo gya before. Amazibo gya gajja kati 30 yazi. Okimanyi kati ne kawali ayina jije. Neyisa ina gyatulidde ku mutima. Ebintu by'okusala emyaka. Yisa girimu emeka emyaka. Nti omusala gwazze. Amanimba Kakalamu mwana muto alina emyaka 20. Ajijo. Myaka tiyo firingira mu comfortable. Mubadde mu ate ono lwaki akuba? Lwaki akuba kati? Ali namukubiddeko. Nani? Ani oyo? No. Ali namukubiddeko nga nagwe njagala. Waayi. Abali mukasimu yange na. Oyo yatandika. Nimukubidde nga je no mukulu gwe njagala. Nata kola ki? Tewalage. Kamukwale no mukwale. Nebana mu kiki. Wama. Omukulu mugamba akubireko ku Hendrich. Kati oli mwasha kama. Oli mulamu wange banne oyogera bya kishira. Ate mulamu wakubira gwe. Nakubidde omukulu. Mulamu ogwo wa savinga ko obutima. Banna yenza. Ate guni niko yakubira juice yapeleza message. Kalamba good morning. Mga good morning ngawo. Mulamu ogwo wa savinga ko obukisi. Alabiko okuba musajja watwala babuli kimu. Wewe twali kweno program. Bini nabakubya mukazi wange nakubira essimu. Nantuza mugamba we bini abasaaga bamulwalire gwe bini nawoza kiro kiramba. Olameda. Kirwaki omukazi mulamu aliko obutima. Dala kuliko obutima. Anyway. Sara kusibako mugambo kuliko obutima. Kuliko obutima mbulabye mukazi wa Sami mulamu muganda wo bawe ya musevinga ko obutima. Sara laba jota. Nengo tegedde akubye. Oyinza obutakusa. Okabye mulamu wo. Olabye ko obutima bokka. Nengo kakana. Kale tulage. No kakana baba. Kakana. Ulipo kusaba mtu. Search. Ani. Ala mtu agula biko kundi. Yegwe oba wali tobutwalira Kakalamu. Oba Timbaland. Namutuka. Kaka nagamu kalimu. Oba check it. Kazi waliyo nene tusikira. Walonga tumuko. Wasirikira ekyama. Tewali balwa gye esuze kulaba wano ngeri mu kigambo. Irabu cyangwa gulya Kalamu za Timbaland za check zamutuka. Nemwe bukisaze mwogera ko mbadde wandika. Oli mwanzo wala.
tewali yadde n'oluganda lw'oyinza okugatta ne bbiri ne mukonekya ku bintu by'omugaso ebisukaawo. Oyagaliza birthday Kakalamu. Ati wandiika naawe. Lugendo lwa polo naluwandiike wano. Ladies first. Ladies first. Oyagala nko. Buli omu awandiike tuwandika zino bbaluwa. Emwagaliza appreciating. Ugajideka ku post. Tebaako bino byedde disima biki. Ate kuli edit paper. Kulina okubeerako gundi. Ki? PO box. Ate nze nina office. Tekako email oba ennamba y'essimu. Ate Kakalamu alina office naawe kati owa lwaki owandiikirika totubogolera olusi lwaki lukubogozanga banga ojjeko netujjamu oluzungu n'oboggola nnyo kulina okubeerako PO box. Saba Mukama birthday yange nange beeramu ku gundi kotono. PO box bagiteeka ku bbaluwa. Shani nga siyasomero. Uncle Shani, how are you? Saba ku pen. Nga siyasomero. Tonkoppa. Mwe mugenda kuwukoppa. Mateeka mazibu. Mateeka golese okujjamu oluusi. Nange nsaba birthday yange tugenga Lwakutaano. Kakalamu owandiikeko. Of course nja kuwandiika baba. Waliwo yansindikira obaka nagamba ne modulator nno naye tatudde. Ekalamu nawe oluzungu tolumanyi. Totudde. Oli wa tetenkanya. Oli wa umukaati. Neda Kakalamu wa kulamu wa. Ekalamu kozi wasomera wa. Uwaje banenga ndiro ezito mukalabiriza kutandika. Njanoonya bigambo. Ngenda okusoma. Oyo yabadde alina n'okusoma. Kati tuwe peni. Tuwe peni tuwandiike. Andi msoka mutuwabulemu kati. Neda kuzomezi. Msoka mutuwabulemu kati. Tuwandika zino. Owandiika bye twasinkana bye twenyizizaamu bye tweyambye byonna ebyo. Bannange nedda birabisoma pakati. Neda kuzomezi meka. Obuuzani apa tuli ku mukutu gwa Uganda byogere tuli mu Freestyle Friday. Wewazimba mu kiteezi. Asheno tutera nnyo okujja n'ensonga ulira soko ulekigamye bwa buuzani apangisa kale wazimba mu kiteezi. Atali soloza agenda wandikira bbanga ki. Naye nga mu osowandika mu Luganda. Nedda. Ona kimanyi si gwe gusoose biwandiika ki. Appreciation rate. Era appreciation yo ba wishing rate. Baleke buli omu awandiika ekintu ekimugwana. Naye mwebale kutubeererawo baaba mwebale kubaawo. Tujja twogera mu baye bawandiika. Naye sawanyimidde ddala kkene. Kusabye akyali. Aha, bannange. Era amazaalibwa ga Kakalamu ensamisindike ssente tumutwale out. Abawagizi ba Uganda byogere. Muzisire ku simu yange 0750 90 99 86. Amanya amatuufu. Ovaka busufu nnyo munna nsigala okuwandiikayo ko ku bbaluwa. Ebbaluwa eno esigala mu byafayiro fayiro tubeera nazo. Ne tuzisomaasomangamuuko mu ngeri emu oba endala. So wano Uncle Bean ne Sun Rasta tuli nabo lunaku luno bali mutwagaliza baba bajagaliza amazaalibwa amalungi ag'omwaka guno. Tell everybody Patingi is your air. Leo bani kidogo chika. Bi. Nainja. Unaona vizungu. Kakalamu. Nabo tobiteeka mu live bajja bisoma. No cute. Yadde okunuuna nandikizonuuna okulya n'okunuuna babiganda wamu baagaana. ekifaananyi bweowandiika Ekikola. Kyewandikikoze maama. Soko muleka concentrating.
I don't know. Yeah. Okay. Ngo bigusanga bulijjo na buli bigusa. Watandika ddyo kola ne bano. Isa. Emyezi giweze omusanvu. Kakalamu ogambye tugenda Faiz Cafe? Abadde alina kujja wano. Wala atusanga well and good. Yangambye alina kuleeta pizza wano lwakuba siri muli wa pizza mu lwenzi. Omugambye leero mazaalibwa. Akimanyi yakinga n'okitegeera okusinga nze nannyini. Kati ali mu kkubo. Yamanyi. Kwata ina sente z'abyakulya abaleeta ebyokulya weefuula nti toyagala. Musajja wati. Ebigambo nga tebiri mu layini. Neera bisomeka. Nange mu mutwe tebiri mu layini okuva mu mutwe gwange. Bw'omala ng'oteekako n'essigiri. Tewali buzibu. Zino zo foomu zo zirina kugenda mu zirina balina zinkolera kozi gondi atumakisa akola flames. Balina ziwanga. Kyolesi kyaki? Kyaki kyakya foomu? Zibeerewo mu ddiiri. Tuma. Katimanga kalingedde. Amaliriza tuwasoba atuwaka waako. wa annange. Olugwa kubeeka Kakalamu. Ati ona muti ono. Sami tukongera olupapula. Sami ate olugendo luwanvu nnyo bannange. Ekyalutemaatema. Ekibobonyabonya obukulu nayaga. Sami be bana be twasomanga nabo nga naye ng'ebituufu birimu bibiri. Awoza Zewala we natuuka. Wandiika olaba omwana asabye papula alikenga muzibu. Nosooka n'oluwandiikako n'oluzinga zero gaba lufu. Agamba bigenda okudda ng'oli mu 20. Bannange. Maze? Akasigiro kya. Okay, love you. Ekyo tebaba nnene. Sigiro kya. Sigiro. Ni. Kya. Sigiro kya. ne bakasitoma abafena mutendeze ku kusungu. Omuntu n'akutuma jjaka n'akugamba gwagireeta oba si gwagireeta sigula kyokka nga ali mubende. Bannange. Mugaa kusibikiye transport. Ngenda mubende. Soka zinge katono. None etuuke. Wayirekeraawo muno temuli nnyo birabo omuganda wange. Badde owandiika byo nga sikunyeenya. Era lekeraawo temuli kusinga kuno. Obadde owandiika byo nga Muno sikunyeenya. mubaka butuuka butuusi tukunte kuli Kyogenda mpandika obubaka bwange olugendo lekeraawo kubanga era muno mmeeya akisuse. Lekeraawo naawe. Tewayisa bubi. Bana abadde tawandiika bintu bye. Ati lekeraawo. Leka mpandiike lwaki Nze mmaze. mala. Lekeraawo. Mpandikira ku pesiyo. Towoomya nnyo luno mubaka bututa mpazze. Sibadde weesimbawo ogamba kale. Kale sifuddeeyo. Ati nze nebyo muwandiikako. Nange mbirina ku mutima. Biwandiike. Tabiwandiika ku manina ay'omutima.
Zikambi jeno kibade ku mutima. Bibala. Kati moyala bisa. Sai ndude wala. Chichi. Omusajja yafuna essaawa ye. Je kwandisa yo. Wele tewafuna kundizo. Nandisa. Esala sawa. Ono bamugulire sawa. Sala ngule sawa eri yaka. Nakubulira. Singa bini mwamukiriza obako munabuyisa mu Luganda. Lwaki musotola olulimi lwaffe oluzaalibwa awandise oluzungu. Nange Luganda nina luyitirivu nnyo nalukolaleko kyesse. Kyo abantu kati. Nti buli lulimi lwasi olwa Buganda kawooya. Simba omukulembeze waffe mu lulimi lwaffe olw'obuzaaliranwa. Singa naawe okyawandika. Olyo kikyo abantu. Singa nani kyawandiika. Bimpeddeko. Nakukiriza Sala. Ngosima lumonde gwoteti. Ali okunyenya mmeza liko ebyokunywa. Ngamba bifucho kuba katika. Nze nakukiriza mutima mulungi tujja kusoma mu luzungu tumaye tumugonole. Oyo opposition leader gwoba osooka. Kubanga gwoba osooka oyiseeyiseemu. Tosoma amanya nti eno yagundi. Ate nga lwaki? Akale tosoma gisome nga buli yange limulimu amanya. Me yaguma. Kati olaba basi balage mu. Agenda kuzikyaga. Bale soma obubaka bwaffe bannebugera tukola mukazi abantu balage bagaye baluwa zezino. Sisoma. Ogenda soma lesoko balage baluwa. Zanjuluze. Eri yange gwe yagiza buli. Kati ene yoli do opposition jikwatire wano. Ne yali do opposition yeri. Zena obaga yembazo wala biko nga kuba dole. Wamanyi. Kwa masala soma obubaka nawe. Meya nga bulijjo yasembayo. Meya yasembayo tugaji soma obubaka. 14th July 2023. Omukulu n'ateekako ka reference letter. Nange wange je kali. Wishing Kakalamu a birthday. Nasazako Msitale. Thank you. I'm here by the news of Sunny K. Nemuzi bannange. Bannaye n'asoma tagala tukumvugira kizibu. Oba oli ku pressure z'oko nnyo ku mazzi. By the news ezaagi. Tonnalo. Kino kigambo kise news. Olabye meya olaba atiraba. Mems. Oyo sigaye yatulayiza oyo. Wakole. Kampala Institute. Anagira jenali. Olwa Institute. Buganda loyo. Yali nalo. Yali ekyali bu. Yali nalo. I'm here by the names of Sunny Case, a long-time friend. I remember the first I met him. First time. I remember the first. I remember the first. I just want to say I met him. Met him. You know, Let's move it. In fact, you want to say I meet. I remember I met him. Because you want to have some. I remember the first time I met him, he wanted an interview from me. I remember in that period I had my TikTok. So, I don't just kumanyira nnyo baba. Ono mukazi. Ate kyalwa kyatekamu period. Kusiru. Ate yali mu nsonga zikali. Kali ya mu nsonga. Wali mu nsonga kale pali kale zikira tisala ne wali neka. Amagenda basi. Acha ndio mna chest aza kuteka mama tusoma. So acha pili. Genda masa basara. I remember I had my TikTok concert and he helped me through promotions is a person with a golden heart whom you may not wish to lose over. Since that we started working together and we became family, he knows me well and I know him well too. I'm very happy to have such a person in my life and career. Thank you. Owulira
Tugende maaso. Okay, Bawala. Thank you. I'm very happy and my family to be here to wish Kakalamu his 28th-year-old birthday. May you enjoy your day, bro. I love you from the bottom of my heart and please, I beg God to grant you. Jadi kutereza nange jatereza. Nange mpatereze. Oba tukolo papula rupia. Musuli ya bini. Buno bukowe botekako. I'm here to wish Kakalamu his 28th-year-old birthday. May you enjoy your day, bro. I love you from the bottom of my heart and please, I beg God to grant you to blow 1 trillion candles. Nateka komkono sunny case. Happy birthday, dear Kaka. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, dear Kaka. From Suncase. Yeah, my brother. How old are you, dear Kaka? How old are you, dear Kaka? Kasubira bino biwandise ebijjajimira muleeta. Tuwe eya meya. Eno njagala ba Admax agimpangire. Kale. Eno ye ya meya isazuminga. Tetwaddeko ssaawa ne ssaawa tuziwandiikeko. Nga sinatandika kugisoma ye ya meya njagala Chufa. Awo jazaala abalenzi. Kati ekyofa kya. N'ekituufu meya taba na budde kyowandiise kyekyo. njagala ffenna tuliseemu amaaso. Oyina meeting balere meeting wandiise. Era kati tugenda tandika okugisoma okuva ewa omusomi w'amabaluwa buli omu agirabye. Nga 14 mu luzungu wali Sorry, mbadde nsomye mu Luganda. For 20th July 2023. Omukulu yasoose kuutiza. Nawandika wishing letter from Kawoya Fahad aka Uncle B. Wishing letter from Kawoya Fahad aka Uncle B. Thanks for your birthday, Kakalamu, making 28 years. We appreciating you birthday. Your birthday. See you. Yo. We appreciating your birthday. Thanks, CEO Uganda Byogere. Thank you. I love you. Thank you, bro. Nateekako obutima n'akasajja akasiika chapati. Guno muzindaalo. Chapati eriwaawo. Naye Sara asomye ebintu bingi. Sara oba alina obubaka bwe mu mutwe ng'osoma ebintu bingi. Amatu yagenda mu maaso. I love you and I wish you nothing but happiness. Nothing kiriwa. Sara ali mu kusoma bitabo. Wakanje ku news ne ngamba name. And I wish you nothing kiriwa. And I wish you happiness on this day when you were born. I love you so much and I appreciate all the good work. Mazima! I appreciate all the good work you've done for us and you've done for the media through your channel, Uganda Byogere. Through your YouTube channel, Uganda Byogere. From this day onwards, I want you to know that you become a part of my life. You're more than just a friend, but a brother who is willing to work with you
down this road. Yours sincerely, Kawaya Fahad, aka Happy Sani. Sana oli mubi nnyo. Byewunyiza walai. Negenda wangibwa. Kubanga Eyo nanjija obasa n'amabaluwa. Lwaki onje iyo ngikutte. Nkyalina byentereezaamu. Neda kimala. Kyamala. Bagenda giwanga. Kyamala okomaze okuteekako byange. Nedda omaze okko. Nkopye ebigambo byange yapiteeka muri. Nedda. Sisi bote kabadde. Wano akasajja. Nkopye mu kasajja. So, Sala, onakula birthday lumininga kijoli. Kulya mmere, kufuna birabo, kuchakala, kudigida, kupepeya, esabudde. Ako bini, birthday tegeeza kijoli. Obeera osemerera ntaanaye. Bigambo bya mugenzi. Gwe olukuza tolukuza. Olunaku. Simanyi lunaku ndumanyi naye sifunangayo omuntu akulira surprise ekyazaala. Nga 19/9 1995 olukubo lw'ennyumba. Nga mwenda. Oli ku ddaala ki? Nga 10 Sebutemba 1995 12 ez'okumakya. Mwenda setting a reminder siberabira. Mukyambawo sifunanga omuntu anguza birthday. Mukyambawo sifunanga omuntu angulira keeki. Sirukuzangako sifunanga addangira amazzi. Tukuyire kati. Musaswe ziri enkadde. Nyina kinga kya Kakalamu kuziri enkadde ezaafu. Oba leero tuzikate bbiri. Taata n'abatuuka. Wayeesere wagira n'atatuuka. Tosera nnyo. So omuli owulyanga omuntu buli alikuza aba agenda asembera nti. Era Kyakituufu. ate nga singa kyandibadde nga kigezi buli mwaka olunaku lw'olowooza omwaka ng'ogenda kuba entaano twandigibise ng'osimawo akakumbi. Osimawo akakumbi. Nga weetegekeramu. Eba ng'oteekawo box oba obusawo bw'omukisenyi oba omusementi. N'ogulayo kamu. N'ogula n'olubugo lumu. Buli birthday eyo. Yetegeka entuufu. Kati gwe watandika dda. Kale katugeze oyagala kufiira ku myaka emeka? Simanyi. Kale tugeze 2. Olina 27. Omanyiza obulako? 17 mwesatu. Osemberera ki? Mmanyi. Ate gwe. Kati naye olunaku lwa ssanyu Nze olunaku lwange olw'amazaalibwa buli we lutuukako ebiseera ebisinga mangi njagala kuyamba kubanga nze najja myaka 5 neeyagala nnyo nga bazadde bange bonna weebali. Naye emyaka gyonna egisigadde baatire zange nzikuziza nina omuzadde omu. Ekitegeera kati manjala nensyalinako essanyu n'abo abantu. Kyokkola nze ebiseera ebisinga wisezi zange zonna ezisinga manjala abemberawo buli muntu ali mu simu nga mukukyala mukulukulu nga muyita mami. Ekigira maama wange. Omuteera y'akatwalo. Kyonna gye mba nsobodde. Ate omwami ye tomuwa. Taata wange muwa. Ngamba omwami omuntu nga mukulukulu nga mwami. Just nze bwetuuka ku birthday yange kyemba mpulira bammiisinga laavu ya maama. Naye ekirubirwa kyole kituukirizaako. Cyane. Ekintu okuyamba. Birthdays. Oyambira ddala. Guno omwezi oguwedde emabega gumu. Kati olw'okuba wali saakola twali twakavaamu eyimbira lyaliwo. Nakoze charity. Nagenze eyo ssomero liri eyo. Ayambe bakadde. Ssomero eyo Gayaza ly'abaana ba. Ku ssomero wayambye bakadde. Wayambye abakyala bakadde ku ssomero. Wayambye abakyala bakadde. Amasomero gano galimu abaana abasuula nga baliko obulemu. Badde manyi ku ssomero wayambye abakyala bakadde okumisinga laavu ya maama. So, neyanza nnyo neyanze ge baganda bange sookera ddala. Nemuwandiise ng'ebyokusaaga nze mbitutte ng'ensonga. Oba okiraba
Biko lyakeneke ya. Edda nkunuulira Ndika Ati oli ali akeneka. Ngenda era njagala babi wange najja biwanga nkikoze lwa nsonga yasinga njagala kumanya kiki ekiri mu mmwe nga mu abantu. Mukyawandiise nkirabye. Waliwo ne betawandise naye ng'olupapula lw'ettunu naye nga biri mu mitima. Kibogere? Nedda otugenda kuwa speech. Tujja kuwa speech. Eya leero? Eya birthday. Kale twogere. Tetugenda kwogerera wano. Tugenda kuva tugende ku artist wali KFC. Kampe Kakalamu obubaka bw'amazaalibwa ng'abumba ku mutima. CEO Uganda byogere. Thank you so much. Wabumuwadde dda. Bubaka budduka bane tewagala bull flaming. Thank you for being a good person. For people who don't know Kakalamu. Senga tuwampadde kumva. Lindako nange mpisobba kana mwe muwandiise. For people who don't know Kakalamu, he's really an amazing person. Really good. Muntu mulungi ku mutima. Ntuusa obubaka bwange. Enseera asooka corruption impitivu. Ntuusa obubaka bwange. Tuusa maama. Bambi Kakalamu muntu mulungi. He's a good friend. Obubi bumubwogerangako ddi. Be serious. Ngenda kwogera nze obubi. Kambabulayo scenario. One time back, Mabega Kawa was in the hospital. Yakabira wano. And I needed money. Ayagala okaba lero ku live ya lero kabe. Sani njogera. Omusawo nangamba sawa tetugenda kukolako. Katona waayo setowezi. It was a good amount. A very big. Nenkubira Kakalamu ekiro. Sawa nga budde bwakyo ne mbanga Kakalamu nangenda afira bulwaire kukota ukinanonya sente ziri na nyambako. And I feel so blessed. Wow. Thank you very much. Kakalamu, thank you for your heart. Bless God for bringing us to you. You're really amazing. I love you so much. Hey! Nange buno baka kambwe Kakalamu. Kakalamu, bakuwadde kiss. I got that from her. Nkwagala nnyo Kakalamu. Wabale kubeera muntu mulungi. Bambi muntu mulungi. Nange buno baka kambwe Kakalamu. Wasalawo kuyiwawo mubiri aguyiwawo. Nange buno baka kambwe Kakalamu. Lekera ono lyawe. Kakalamu. Mwe mugwo mulaba buli kaseera. Ekibi kyalina yenyiza nnyo. Enetondo. Ate ye ayagala wakubira essimu okwatirewo programu ekutukiraawo. Ekyo kyekibi kyamanyiko. Wa dictator. Ayimu lu dictation yo. Naye Kakalamu kyemumanyiko is not a user. Abantu abasigadde bonna nti ye akozesa ina kyakwagalamu. Ye muntu abeerawo ng'ayagala nnyumirwa kintu kyemukola mwenna mufunemu. Nze we nzijukira Kakalamu olunaku lwe baatubba. Abantu abasinga babisaagiramu nga bbiini. Nasindikira Kakalamu message. Mugamba ono Sami. Nangamba mugamba n'essimu yange baagibye. Kakalamu ekigambo kye yanziramu. Omanyi waliwo omuntu bw'atuuka akatugeze bw'ofiirwa. Ebiseera ebisinga oba teweetaaga tugeze ssente oba kijja oba weetaaga ezo message ezikuzaamu amaanyi ogume. Kakalamu yangamba siina nnyo n'ennyamba ofuna ennamba ya MTN ogifuna ne mugamba siina we nsobola gijja ssaawa zo. Kakalamu yansindikira emitwalo ejja era ezo sente ze zannyambako ogenda ofuna ebbaluwa ya poliisi biki kino okola replacement ya layi. Kati mu mbeera eyo bwetyo omuntu bwale oba tosobola kukola ki? Omwerabira bambi twagala nnyo twasinkananga abasaaga naye ate kati mwali tiimu y'abantu babiri ne Niko gwe nasooka okusinkana Niko Mutoolo bayidawe tukola ne Niko Mutoolo naye okuddamu okusinkana wampeereza message ng'amba nga tulidde okukola mungo so wakiŋŋamba ekyo nga nina bbiini naye nga mulaba alinamu potential eyokola ekintu ekimu ne sportinga eno gye bayita Friday freestyle Friday we twagisportinga mu kusooka naye simanyi direction yayo bweyina bbeera naye nalaba nga gwe omu ku abo abantu abasobola okumpa ekyo kyenkola owandise mu bbaluwa gye bagenda okugira era gigira nalaba gwe omu ku bantu abasobola okumpa kyenjagala bane buulirawo paka batuli omugole ali mu gurubu no gwokuma wano olunaku lwa musajja olunaku lwomu oli ku baasi negalo mukaka tugamba mugamba ki akambe ketunako eso sala keizo sala omuntu bane wetubana tugenda kusala keke nange sinawa ogenda kuwa olabye omugole bwakutunuulidde
yoyo Kakalamu mutu yenyi Kandaze kifana cha jampa. aina kiraga gwe Kakalamu yakimulaze Kandaze kifana cha jampa. Jamba wala ibini nga walabe kube tubu obadola jampa yekumwenyekesa bwetyo yogera amazima bini yogera amazima geragera mugeye na bini bwe tuba nga tulina akakiiko kaffe bini bini bwe tuba tulina akakiiko ngera gamba mwenye bini woyogera kyolabye oba ku ate mwenye omumanyi yasabuka ale ekituufu Sala muleke abadde akwata video ne mugamba omugole nalaba era gamba omukulu kati enegenda surprise kale go njirete nalaba jampa kale ebadde ya lunch bade ya green bade ya green bili yakusibya akati nange ntapo baka Bade maze. Abadde namaliriza. Agali potential kwa komi. Potential. Kibadde ngamba. We nakuleetero. Ojugira mbwagu. We nakuleetero. Mwali temuli connected nnyo. Twali twemanyi nakwemanya. Bayina bini nali mulaba. Mwate mwemanyi. Twali twemanyi. Nzengera kunyumiza n'ebituufu gwe wera bide byonna. So we nakuleetero omuleeta omuteeka ku ggwe. Twali twagala testing nga tulabe kiyinza okugamba. Naye Sani yali mulungi nnyo ye muntu etubeera ku radio oconnectinga n'oyo omuntu gw'okola naye amangu kiba kizibu mu kubooli awo naye yapiikinga ne mubanga abeemanyi ne mwangu okutegeragana mu ngeri mu bwende. I remember naku lumu namukolako ekintu ng'obuzi ne muteekamu eyo show yasinga omutamya show yaffe abantu bamwataakinga bangi nnyo ne bamwataakinga namperezanga message naye nga buli wankubira taŋŋamba kyaŋŋamba aŋŋamba oli bulungi ne mugamba ndi bulungi kale najjako essimu ng'anoonya waatandikira okugamba nti eyo vidiyo yenvumizza nga mu butuufu takola kitalina waatandikira then after ndowooza nali njogezeganyanga ne ba Julius awo bakidomoole basabazonto nga bambuulira steps ze mukugezaako tekinga n'embeera gy'olimu kati nga njagala omugezaako mutegeeza nti agenda kudda embeera gy'ali musimbi si naye nga ajja kubeera ali safe mu ngeri emubenda Katonda n'atuyamba n'okomawo ng'oli bulungi era okuddako okwo ng'oli mulamu ono yamala n'ambulira amazima nti kyamuyamba nnyo kubanga oba kudda ng'olinako ekikyamu ono yali mu butuufu yakikola ng'ekyokusaaga nekyatuuka time kibeera serious n'abeera ng'ali ndowooza kye kimu ku kintu ekyasinga omuconnecting ennyo naawe kati ng'afaayo nnyo okubeera ng'oli mulamu ze bini namusabira kyesikola nako okuzuuka kiro kusaba ulira Sara twakola video zenga simanyi nga batutulagamba tusuddeyo kati ze Kakalamu enyumiza emboozi sinnagitegeera mugamba waayo bini yeewambye manyi byaffe bino bye tubeeramu wano kati bamala oteeka video nategeera ddala nti bini bakukwama ng'abantu banaliza omuntu akuvuma ekigambo nokiraga bwakyesomera kimera twa bwe banvumako ku TikTok wamude nayogera nakola video ku TikTok busaaga bava ku TikTok omanyi okudda ewakanga ne neighbor yakuvumira bini soko olire jukira bino ebintu famire zaffe zibiraba kali sister wange yaliwo erangamba nasirika oli erangamba omusajja oyo mwemanyi kyenkana ki emubuuza aliwa bini mugamba twemanyi nnyo twogera nagamba oba wandimulese yagera nasoma komedi ngaze tugeza bugeza singa komedi zali zinoonya omuntu nze sigezaawo zino ndikitali nakubira Kakalamu ennaku 3 ez'omudiringanwa nga jala mugamba anko video tujije nga bagigenda mugamba mbuba ntegerera mugamba video kuonelede obulamu kale bera bulungi yali nene ekyo kituufu ayinza okwaye tebatekangayo waka ne mukeberako nnyo bikikumi naye eyo video nagikeberako ne komedi ne bozigerako kati ozi kati bwe wadda ne balaliko genda nga bakomentinga sa ne wawonye
So jala kwetu tena kwetu. Ujakutuka ko. Naina fuka mirejo sawa mwenda bini. Mukama agala bali mugamba. Mukama tuna goya tone kulenzi. Komya bini. Wasinga okumanya. Kweka ili Saba newe lubo lunaku olwa. Bini adabule. Kangule bini wache. Bini ule sala jenda saba. Odobule. Nga abantu jala just bya mutuleko ku pano yemu. Ne bwobula bibyo. Siri damu kwogera ko. Mbali ya kulokuna Kakalamu nankuira. Sajja ofa yakomye mu kibuga. Ndaddamu kwogera kya mu kusimu. Nagira. Ne mubuza tukola ddi. Abantu balabento kina. Tewada baita byo ndaddamu okola ogasogera na nnyo. Ole mesu batuka. Nga ndi mukwe kulaba omuntu abadasikizo. Wetwali ya kefu sawa. Ne kefu singa nenenga just jalo yogere bigamba abantu bamanye nti oyi. Si kibumbe. Palema gani mama yakosedwa. Social media. Era omuntu wagwaga mu bizibu lojja lutaliko kwogera yogere ebyekisiru. Nange balizi. Je bali abajja kwogera babatwale babawalabule. Yesogera yogera. Kigambo mugambo omuntu ngakitayipize butayipizire nga bw'okisoma olyanga kubye fu. Nango tulina okulya. Nze appreciating abambi by the way. Kakalamu. Alina ekintu kyeyampa. Yampaayo kale. By the way sani wamuleetera. Nali sigenda kukola nammwe. Mwajja ne case. Mwali muva kujja kubya bunoke. Interview. Nga muze kukolera wali. Nenjija ne bagamba mumpeyo naye kakote. Ndoga ateeka osubizo nga jotule. Nja netuulaawo. Ntekawo kamera yange. Nja netuulaawo twatandikira. Bwetumala twogere ku bibi ebiri ku muzaalwe. Ebyo ina bimekolowooza. Ebya. Ntondo. Yena kwagala kukubira simu nga. Dikiteta ye kwagambirawo. Ayagala kigwera obyebyo. Yeta roza nti obako ne program. Jangu simbula. Bela nkubire nangamba. Sawa nya. Yes, just sawa nyenze dini zinsanzawo. Waduse kona ngamba kana. Tukere yemoko. Yakuyanga ndi mujimu nangamba. Kagata kone site ogene kushona mga nkyali mujimu ja katulira. Era gye twageyeza rebini. Nenga hapo musajja. Atanga mimisala samwe era zina miti yaje kusimu. Ndi mujimu ndi mukola. Kade nyimirize. Munange ekyo kibumu. Kakalamu dressing kano lumu. Olunakulu nasooka okulaba kulumu. Twagenda ku gunti. Twali mu ya kamiliyoni. Ndio nasooka okulaba. Twali ku popopo. Ole tudamu ne tusinga na kusoka kamiliyoni. Nongamba oli omuvuke yali ankozesa. Nongamba atandika YouTube channel. Letandika nonga byolimu ebyo. Atandika YouTube channel bale meku. Nga banfuga nnyo nga Dictator. And sheriff mate. Ezo dashike. Sheriff mate alikuwa bayekola. Nga bankola. Titoba sheriff. Kuba bigambo bannange. Nga banteeka mu kweyita bituufu. Nalina content gwe nkola. Nalina content gwe nali nkola naye nga siwa kutuufu. Nanga kati bwe nakola ke Kakalamu. Bosi wange nampisa bubi namala abatoto kitegete. Kakalamu nanga atandika YouTube channel. Yawajjusa. Nentandika YouTube channel. Okulu Julius nazaala. Nanyamba de tukwatagana ne team. Nekusimba tebasosodde nnyo ngenda emmere bampa. Awo nebulamu ne butambula bulungi. Happy birthday ya kaka. Ndinako kati tusaba Kakalamu atubulira amanya amatuufu. Diseguya. Tuwedde. Happy birthday ya kaka. Happy birthday ya kaka. Ngabi. Uno kojja wange. Nango bakojja. Nemmange yali yeddira ngabi. Mama wange nayiga yeddira ngabi. Uliko jawa. Happy birthday ya koja. Happy birthday ya koja. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy Yegwe, olinga yebegere nakuzina. Baba mujio mbayera mujio. Koji sedi alaza. Koja sedi aliaza. Baba welekera ko bageze. Kakati. Bini. Bini naye nina story ye. Bini nze namulabanga nga alina gundi ze yali akolanga ezisinga nga bamutuuze ne muwala kati gwenda babikozesa. Ebyo wali okolanga.
nga buli omu bamuteekako essimu nti yena atandika okwogera buli nabeeranga naye oyo nakolanga naye nekolanga biki so buli serebu omubeerako abeera muganda we actually mwali mugenda kukola Mzee Magala ali akwagadde nnyo naye we namutwalira ensonga zo ono ye mujulizi nanga ono yeesiba ku buli muntu kati yali akutwalidde mu kalakita enzibuzibu ey'okutegeera oba oli awo naye kyali tukukolera nakyo oba oli awo oli gayi teyakuzuula bubi naye wali olina omuvinga ono ogende mu maaso naye wale yange we yali nti yali yakola vidiyo eyo nga gyetwakolako ffenna kubanga nze ngenda okusiikana wakamiliyoni kwegerezeganyamuko naawe nti mukiro olunaku twasiba ffenna netuzunga eno wawa paka tuukawo twakolera esho ya gundi twasooka wa ku Lwazi Forest netuzunga netukomawo wano tukola so okola show Mzee Magala nankubira angamba omwana n'abantu ne bankubira actually ne babitwalira ddala serious abantu bangamba oyo ne zadde etugenda zisonda bagende bakebere omusayi bateekwa okuba balinako oluganda so kati Mzee namugamba Mzee nangamba oyo yeesiba buli muntu sisuubira naye natuuka essaawa nakupiikinga naagala mukole notandika eno shoyo ngaje mukolane Julius ye nga ye omuntu takiririza mu content website oyo naye nga siga ntaminako obuzibu so naagamba nti kibala kitu by the way nakyo kankirambule wano eri gye tukwana Julius content anyway mu mbeera bwetyo gye mwakolangamu ye yali takkiriziganya nekyo naye nga takulinako buzibu ng'omu era nagamba nsooka ogira omulindamu naye era bwe twaddamu empeesa nga ewakati oluvaamu mwamala nemukola ki nemukwatagana oli wanjawulo kubanga omuntu abeera ne punchline nze mujala nnyo mwesembereza manyi lwaki njagala nnyo okukola kino nga tugiteeka nnyo mu luzungu ndabanga si kunyiga nkimanyi osobola okwogera kimanyi osobola naye waliwo kalakita ey'omuntu gyosobola omuzimbira ng'omuzimbira mu kalakita eyo ereetera omuntu okubeera nga ali unique mu ngeri emu oba endala ono naye yasoma okimanyi alinamu ku luzungu naye era bwe ndaba bandowooza babatikkidde kalakita eyo eri so unique okujeera ng'ogireetera eri abantu baagala nnyo okubeera nga bawulira ekintu ekyo naye nga ngenda kufuna ddayira ndi wakutte ate baawukana nabyo twogera wano naye lwakuba emuna ekyentula bantu bakutumira bakwagala funa olukiiko lwaffe twatandikawo balutuula kiro gisanga 8 oba olukiiko baluyita mulwanya muli luseke omulukuba ate tukuba tulufumita era bwojja kutikito ya Kalanko Bini n'ogisanko live ekyokka saa 8 ogw'ekiro Kakalamu tokyama kuba kyama ozi nga nawe oyagala kukuba notukuleeta netukuba netunyonyo Omusikayo okusomya. Okumaliza kitu Tumaze. Programu ede mupapa mugenda Kulia basi. Aisha ono Kakalamu atwalese mu nyumya ko lunaku Tugenda kulya ate. tuyakola wetu Mchala wange wamwenyumyako nga muleka kufeemu bannange ani atakimanyi tugenda osinkana omukyala n'omubaka essaawa tutwale ku mmere tugenda kulya byebyo ebibozi byewantuuza muno mukazi nga munyenyola si bulungi wamma maama temukizayo tegwe ambulance ango jangu esitwetaga ambulance agigula ama mweraba baby girl baby what baby girl baga pipi dama pipi